amanya mpitwa Kasozi Samuel nze muweerezaawo era omuteesiteesi. Wiiki ewedde twatunuulira oba ku Sunday ewedde twatunuulira abakulembeze abato twogera ku Valentino Stresa mu Sierra Leone, Dwavalia mu Haiti, ne tujja tutunako mu Micombero Burundi nga baali baana bato ne bakulembera amawanga gaabwe ne babeerako bye baakola n'ebyagaana. So manyali eyo yinza okulowooza nti abaana ato tebasobola olw'okwawuliramu ebyagaana ate olinaga nti ate be bakyasinza okwawulwa bye baasobola, naye njaga tutuneko ate ne ku bakulembeze abakuze mu myaka tugeraageranye ku bonna baliwo abaakolako ebyasingako. Mawanga ag'enjawulo balina obukwakkulizo ku beesimbyewo nti Uganda twalina nti olinaku wakati wa myaka 35 ku 75. So ne mawanga ag'enjawulo naye agasinga tegalina nnyo komo ku myaka egya waggulu nti omuntu asobola okufuga n'asukka n'emyaka wano Uganda ate gye twali tetutuukako. So kati njaga okulaga ku bakulembeze nga ngenda kutandikako n'omukulembeze akyasinza okufuga ensi nga pulezidenti nga si mufuzi wa nsikirano. Tulina abafuzi ab'ensikirano, oyo ye abeera tavaako nga bw'olaba Queen Elizabeth, ne tubeerayo n'abakulembeze ng'ab'obusiraamu mu Iran bayatola tebavaako. So naye ono twogera ku mukulembeze nga pulezidenti nani loyo si mufuzi wa nsikirano. Mu byafaayo by'ensuwa omukulembeze akyasinza okufuga ku myaka emingi wa wano mu Afirika. Ku bakulembeze abasinga kumpi 10 Afirika eyinako abasinga obungi be bakyasinze okuwangaala emyaka emingi n'atuuka okufa nga Faransa ne kimunyumira nga alabye leeke eri waggulu w'eggwanga eryowa mu North emanyikiddwa nga Malawi, baali bagiyita Malawi. So ye n'afuna erinnya Malawi n'aliwo eggwanga lya Zimbabwe lya Malawi. Kamuzu Banda wakwata obukulembeze ye yatandikirawo okulaga nti dikiteeta. Era we baali bakafuna obukulembeze baminisita be basatu baalizayininga olw'okuba bagezaako okumulaga nti no nga bw'oli prime minister tulina okubeerawo ne pulezidenti. Pulezidenti ono asobole okucekinga ku buyinza bwo. Prime minister oleme kuba na buyinza bungi obususse. Awo wennyini yakyankanirawo ne kabineti ye ne babeerawo ne cabinet crisis mu mwaka gwa 63. No, sinkaga mwesa mwaka gwa 64 nabeero ne crisis nga ayagala kugaana ku bukulembeze mu democracy omukulembeze obuyinza bwe bubeerako ekkomo. So ekyo Kamuzu Banda yakigaana. So yatuva mu 64 afunye independence nejja kutuuka mu mwaka gwa 66 ne bakola constitution mu ggwanga lino. Constitution gye baakola yafuula eggwanga erya Malawi okubeera one party state nga kibiina kimu kyokka kyekiri mu bukulembeze oba Malawi Congress Party nga yokka yeefuga. Teriko kuvuganyizibwa nti ate NFDC ti ate kiki kibiina kimu. Constitution y'enkaaga ng'ogyeko ekyo nti yafuula pulezidenti ono okuba n'obuyinza obususse ng'alina obuyinza obwa parliament oba kye tuyita legislature, obuyinza obwaweebwa pulezidenti nga constitution yebumuwadde era kiri mu constitution president abaga amateeka n'agayisa. N'aweebwa obuyinza obw'ekkooti ng'abulina. Era president ono yagambanga everything I need is a law. Buli kyayagala kibateeka. So ye Kamuzu Banda. So constitution nga yekimuwa. Njagala abantu mumanye nti nno waliyo omuntu abeera dictator nga naye obwa dictator buline mu constitution. Bakusomera etteeka nti ligamba litya nti ono ya president. So ye Kamuzu Banda. Kamuzu Banda ono ng'ogyeko ekyo nti obuyinza bwe yaweebwa otuuka mu mwaka gwa 7 ekibiina kye eky'ebyobufuzi mwe yali Malawi Congress Party kyatuuka ne kimuwa nti ye president for life ow'ekibiina ekyo nti lubeera yalina okubeera presidential candidate, yalina okubeera chairman waakyo oba president w'ekibiina. Then 71 ne parliament eyaliwo nga yeekola gwa koda mu stamp mu buli kyayogedde n'emulonda okuba president for life owa Malawi. Era ne bamuwa erinnya chief of all chiefs oba ngwase chief of all chiefs, Lion, the Lion ne the Conqueror. Sagogo n'amanya ne bagawa Kamuzu Banda. Ye mukulembeze oyo naye nga yakyasinza okufuga ensi nga mukadde nti yagenda okuva mu bukulembeze ng'ali mu myaka 96. Oyo ye musajja gwe twogerako.
so nga tugenda okutula paka yakoma obukulembeze bwe tiya mukulembeze mu nsi yonna akyasinza ofuga eggwanga nga mukadde naye ebyo bye yakola byenkulagakokko butono nnyo kubwengenda okwogera olw'obudde so Kamuzu Banda amala okufuulibwa omukulembeze for life n'alyoka atandika okufuga eggwanga lya Malawi era ono y'omu ku badikiteeta abakyasinze mu Afirika nti obukulembeze bwe bwalimu okuyigganya aba opposition okukyasinze wano ye Kamuzu Banda so ye musajja mukulu ono so kati Kamuzu Banda yituuka 93 ne wajja wabeerawo enkyukakyuka nti Cold War naggwa amawanga ga America bungeza nga tebakyetaaga dikiteeta ono ne bamuwaliza okuteekayo ebibiina by'obufuzi ng'era Uganda bwe kyali wateekayo ebibiina by'obufuzi 93 n'akomawo ne yeesimbawo so Kamuzu Banda wakomawo okwesimbawo 93 yali ali mu myaka egyalinga mu 9 fuga eggwanga era tennabeerayo mu kulembeze yenna amuwunyamu kufuga ggwanga ku myaka emikadde nnyo so nkuwaddeko bitono Kamuzu Banda naye yakola bingi nnyo yali dikiteeta nnyo ti abaamuvuganyanga yabatta abasinga ne bategeka accident gye nkugambye Mwanza 4 incident n'ataba memba wa parliament n'abalala bonna so yalina kyemalira nnyo wetuuka ku side nti ebyenkulaakulana yagezaako nnyo eggwanga lya Malawi nti yazimba enguudo ebyokusoma ne basoma nnyo literacy level n'erinnya mu ggwanga lya Malawi ebyobulamu n'azimba bridge n'akyusa capital city okugijja Bulenta ya n'agiza Lirongwe n'azimba railway line so ebyenkulaakulana byo yabikolako so tuleme kukitwala nti nno omusajja ono emyaka gy'amala mu bukulembeze ng'oggyeko ettemu lyokka eryakolebwa n'okuyiganya aba opposition n'okumala ku bantu eddembe yakolera eggwanga lya Malawi ne libeera n'enkyukakyuka ez'amaanyi mu byenfuna era ne likulaga nti nno baatuuka abazungu okumubeezaawo ebbanga eryo lyonna nga bamuwa obuyambi nga bamuwagira era ye eggwanga lyokka eryawagira apeside oba obukulembeze bw'abakabbulu mu South Africa mu Afirika yeggwanga erimu kugawagira so ye mwami Kamuzu Banda oyo yakyasinza ofuga ensi ku myaka emikadde nnyo owookubiri ng'ogyeko oyo naye wa mu Afirika wano ono tetujja mwogerako nnyo tuludde nga tumwogera mumumanyi nnyo ye mwami Robert Gabudiel Mugabe ng'ono yafuga eggwanga era yagenda okufa nga ali ku myaka 93 so mwami Gabudiel Mugabe ono yafugira eggwanga okuva eri afuna independence mu 87 okutuuka yafiira mu mwaka gwa 2017 so kakati 2017 okutuuka we yafiira yali mu myaka 93 ngero no ye mukulembeze owookubiri eyasinga Kamuzu Banda wakati wa 96 ku 98 ono azzeeko Mugabe 93 twamwogerako bingi asinga mu bimanyiko ebisinga tujja mwogerako nnyo naye ngono yakwata obukulembeze yasooka okuwa omukulembeze omundi ng'ayagaliza abantu n'ensi kulaakulana kuba eggwanga lyali likuzeeko bulungi ku mulembe gwa Ian Smith naye yakwata obukulembeze n'aleeta enkola ey'okujja ettaka ku bazungu ekitaali kibi ku sayidi y'abaddugavu kuba abazungu balina miliyoni eka zisukka mu 2.5 mu Zimbabwe ng'ate abaddugavu balina ettaka ttono nnyo ate kkalu so Mugabe we yajja n'agamba abantu abatalina ttaka ngenda kubasaliramu ettaka naye era mukyo kyamala ne kyonooneka nti kyaleetera inflation emiwengo ndo ne girinnya ebintu bye baali bafulumya mu ggwanga ne bikendeera ate n'amala n'afuuka dikiteeta Robert Mugabe ono mwamulyangako nnyo nga campaign ezaalingako Morgan Shivangarai so Mugabe n'afuuka nki nakyemalira bingi nnyo byakola bitasobola kwongerako ko budde kuba abasinga mu manyiiko nga nekisinga omujjukirwako kyekyo mu 82 kyayita gukula hundi kino se 82 sole nti Mugabe we yakwata obukulembeze mu 87 nti Mugabe yali ava mu Bashona be bangi mu Zimbabwe nga bandebere be batono kati bandebere tebaali bamativu bandebere bano ne beegattanya South Africa ne bagezaako okulwanyisa obufuzi bwa Mugabe yateekawo gye bayita 7th Brigade ng'edumira aba North Korea n'alumba kye bayita Matabeleland n'agenda taba Matabele kye bayita gukula hundi kigambo kya Lushona kitegeeza enkuba esooka okutonnya nga ekyeya kibaddewo nga ebitooke bijjudde enfuufu emiti gijjudde so enkuba eyo eyoza enfuufu nga season y'enkuba etandika gye bayita gukula hundi so wano yatta nnyo abantu bandebere abantu bangi nga babakwata abakazi ebikola byali bingi nnyo Mugabe ono so kakati ebyo ebimu ku bye yakola mu bukulembeze bwe
yadde nti abaddugavu yabaddiza ettaka naye nga musajja mukulu ono yalina ebive bingi so ye mukulembeze owookubiri kuba kyasinze okufuga eggwanga nga bakadde nnyo ku myaka 93 ye Robert Gabriel Mugabe oyo Africa. Owookusatu kuba kyasinze okufuga eggwanga nga bakadde era wa Africa wano amanyikiddwaka nga Jean Seyid Osebisi mu ggwanga erya Tunisia. Ngono musajja wattu yakwata obukulembeze mu mwaka gwa 2014 oluvannyuma lwa revolution yali mu Tunisia oba ze bayita Arab Springs okujjako Ben Ali then n'okwekalakasa okujjako president eyaliko ne balonda musajja mukulu ono Sebisi okubeera nga ye president mu ggwanga lya Tunisia nga naye we baamulondera mu 2014 yali alina emyaka 88. Musajja mukulu n'akwata mu bukulembeze mu ggwanga erya Tunisia. Musajja atuse muddugavu originiye wa mu Scotland gye yava naye najja n'abeera mutuuze taata we baamuwamba babayita ba Barbary Pirates oba ababbi b'okumazi bawamba taata we ne bamuleeta mu Tunisia n'afuuka taata we n'afuuka omuddu kati n'omwana n'azaalibwa mu Tunisia so n'afuuka omukulembeze Jean Seyid Osebisi ku myaka 88 n'afuga okuva 2014 okutuuka mu mwaka gwa 2017 ogwo omwaka we yafiira nti baali wabulayo emyezi 5 baddemu okulonda. Musajja mukulu we yafiirwa heart attack ng'ebulayo emyezi 5 so we yafiira yali ali mu myaka egyali 92 we yafiira okuva mu bukulembeze so n'abeera nga yakola likodi okubeera omukulembeze owookusatu kuba akafuga ensi nga bakadde nnyo. Musajja mukulu ono ebbanga lye yafugirako Tunisia yali eyina ebizibu bingi nti amawanga ga Buwarabu gaali galimu okwekalakasa okuviira ddala okwatandika era mu Tunisia ne kujja mu Libya, Egypt ne Sudan muze mubagoberera nga mulaba abakulembeze abazze bagibwako. So kati we yafugira Tunisia yalina ebizibu bingi nti amawanga gonna agagyetoolodde ag'abaddugavu gaali galimu obutabanguko oluvannyuma lw'okujjako gavumenti ezaaliko. Kati ne Tunisia yalina obuzibu bungi obwo naye yasobola okufuga eggwanga lino ne lisigala nga likyali mu mirembe n'akendeezaako amawanga gano agalimu obwegugungo oba agalimu Arab Springs naddala North Africa g'abasiraamu nnyo era amateeka agakolayo ge ga sharia ge mateeka omuli nti noli wobobbye bakutemeko omukono bw'okola kino wootambulira mu mini bakkuba embooko. So bwe yajja mu bukulembeze ebimu ku achievements yakola ku myaka gyegyo egy'obukulu ntino yagezaako nnyo okuteekawo amateeka agawa abakazi eddembe. Timugwa yasooka n'ateekawo etteeka eriragira abakazi okubeera n'obusika ng'omukazi naye asobola okusika. Amawanga g'Abawarabu ago agali ku sharia basajja bokka be balina okubeera abasika. So yajja n'agezaako n'agamba ye mu kusuubira okweta ekikontana n'amateeka ga sharia n'omukazi okusikira ebyobugagga. Abakazi ne batandika okuyingira mu byobufuzi so abakazi ne bafuna ku ddembe. Sajja wattu ekyo yakitandika mu ggwanga lya Tunisia n'ateekawo n'okugatta Tunisia yali eyawuddwayawuddwa ku bibiina by'obufuzi ne ku colors ez'enjawulo entonotono mu Tunisia. So ye musajja wattu Jean Seyid Osebisi so n'afunako ka achievements entono n'okulaba nti eggwanga erya Tunisia lyadda ku luguudo lwa democracy. Mawanga agalala gonna agalimu okwekalakasa democracy yafa naye musajja mukulu yalwana nnyo institutions ezo za democracy ne zisigalawo mu ggwanga lya Tunisia. So ye musajja Seyid Osebisi myaka 92 n'afuga eggwanga lya Tunisia paka we yafiira. So aho bonna bakulembeze emyaka gya waggulu nnyo nga naye bali mu Africa bye baatuukako nga achievements oba ebirungi weebiri n'ebibi bye baakola weebiri. Nkutunuzaako akatonotono olw'obudde osobola okulaba nti osobola okufuna ekifaananyi omanye nti n'abakulembeze abakulu balina ate bye bakola ate waliwo ebibalema. So tuleme kugambanga nti nno abakulu tebasobola kufuga basobola okufuga ate n'abakulu baleme kugambanga nti omuto tasobola kuba nabalagako abato abaafuga era ne bye baatuukako. So nga tuvuddeko awo ngenda kutwalako kate newalala nkuggyeko ko mu Africa nti mu Africa tubalina bangi abafuze ku myaka egyo njagala okutwalako ne wabweru omanye nti si Africa wano wokka wabula ne mawanga ag'ebweru balina abakulembeze abakadde abaali bafuzeeko. So tugenda kutwalako ku kulembeze amanyikiddwa nga Simone Perez. Simone Perez ono yafuga okuva mu mwaka gwa 2007 paka 2014 mu ggwanga lya Isirayiri nga naye musajja mukulu ono we yagendera okufiira mwaka gwa 2017 nga ye mukulembeze abaali bakyaliwo essa eyali omukadde mu Europe awo Simone Perez. Simone Perez yali mukulembeze wa 11 mu ggwanga erya Isirayiri. Isirayiri eyina
kibayita prime minister nga yakola nga olaba president Museveni kati yajja ne yesimbawo ne mukuba akalulu n'agamba ngenda bakolera bino nkole bino ye prime minister then nebeerayo ne president yali ceremoniyo naye nti mu Isirayiri bo tebakuba kalulu wabula parliament yeronda mulonda abakiise mu parliament bo ne balonda prime minister kati president yamuwa obuyinza so kakati babeera ne president nga yali waggulu naye nga talina nnyo obuyinza kukola ku bino biruma abantu bwavu biki prime minister yabikolako so kati ono yali president wa 11 naye nga ate yaliko prime minister mu myaka egyedda nti mu myaka gy'ensanvu we batta Isaac Rabin yali prime minister Simon Perez yakolawo Congo wa kaseera deni n'amala najja ne mu myaka gy'enkumi n'akolako Congo wa kaseera paka 2007 yalondebwa nga president mu Isirayiri so yagenda okufa ng'ali ku myaka gyali mu 89 so ne mukulembeze mu Europe omu ku bakyasinze okufuga ku myaka emikadde Simon Perez ono kukubira mu tochi biki bye yakola kokko Simon Perez ono aludde mu yafayo bya Isirayiri yali w'amaanyi nnyo kyokuva kugitandika mwana mu 7 yaliwo ng'ayambako Ben Gurion n'akola nnyo ku nteeseganya za Isirayiri ne mawanga ga Bufalansa ne Bungereza okuteeseganya okubaguza ebyokulwanyisa abantu bangi na kino mukikayanako nnyo tya Isirayiri gwanga ly'amaanyi Isirayiri okugibeezaawo kwonna Simon Perez yakola kino nti yateeseganya ne Bufalansa ne baguza Dassault Mirage 3 yemu ku nnyonyi Bufalansa zeeyina ez'amaanyi Simon Perez yakola n'ateeseganya ne Bufalansa ne bakolera security nuclear program nti Isirayiri nekola ebyokulwanyisa ebya nuclear nga Bufalansa yebayamba njaga mumanye n'ekyo nakyo katukiddemu lumu Isirayiri technology gweyina ku byokulwanyisa Bufalansa yali ey'amaanyi ne Bungereza okubibayamba naye nga ebyo byonna bikolebwa Simon Perez ono era yeyambako n'otuteeseganya mu 94 enteeseganya wakati wa Jordan ne Isirayiri Jordan netukokukiza Isirayiri ng'ensi so yalina achievements nene zesijja kwogerako nnyo nyingi nnyo era yamala n'atuuka ne mu 94 nga bamaze okuteeseganya ne Yasser Arafat ne Isaac Rabin n'afuna ne Nobel Peace Prize ekirabo ekyo kye bawa omuntu akoze nnyo eby'amaanyi mu nsi ye Simon Perez so 2007 n'alondebwa okubeera president paka 2014 so ye mukulembeze mu Europe omu akyafuza ku myaka emikadde lwakuba kyenjaga mumanye nti abakulembeze bano oba mukadde oba muto wafuga mu ggwanga eriteeredde nga ga Isirayiri nga ga Germany kizibu nnyo okubeera n'ebigaanyi ebingi kuba sisitemu zaatereera so kati ono gwenkulaze tiwe yafugira nga president ebintu byatambula bulungi olw'okuba eggwanga lyatereera dda so muleme kugamba nti oli yakola nnyo teyalina nnyo byamulema eggwanga lyali lyatereera dda ekitaliko nga mawanga ga Afirika so ye mukulembeze we gwenjaga tutunulekokko okujjako awo ngenda kuzaako mu South America tunulekokko ku mukulembeze omulala akyafuze ku myaka emingi ngenda kutwalako mu ggwanga erya Dominican Republic abasinga eggwanga lino temulimanyi nnyo tinga naye lisangibwa mu kye bayita Caribbean Sea Caribbean Sea yennyanja eri wakati wa South America ne North America ne Atlantic Ocean so we wali Caribbean Sea era we wali ebizinga ebimanyikiddwa nga Caribbean oba Latin America so Dominican Republic eno omukulembeze ono gwenkutuusa akamanyikiddwa nga Joaquin Antonio Boalenga so Joaquin Antonio Boalenga yakwata obukulembeze mu ggwanga lino mu mwaka gw'enkaaga ng'obukulembeze yasooka kuweebwa nga prime minister n'afugakokko then n'amala ne bamulonda nga vice president mu mwaka gw'enkaaga mu ebiri ng'eyamulonda ono yali amanyikiddwako nga Rafael Trujillo ono yali nakyemalira omu abakyasinze mu ggwanga mu Western Hemisphere we twawulamu ensi wakati eno ye West ewali bya America Mexico ye omu ku badictator abakyasinze Rafael Trujillo so yalonda omwami ono Joaquin Boalenga nga vice president so Trujillo waatemulwa mu 62 Boalenga n'akwatamu nga president n'afuga emyaka ebiri n'amala n'avaako mu 62 n'ategeka okulonda ne yeesimbawo Juan Bosque n'amuwangula so mu mwaka gw'enkaaga n'ava ku bukulembeze yasikidde owa vice president n'ategeka okulonda ne bamuwangula musajja mukulu n'alaga empisa n'ava ku bukulembeze n'abuwa owa opposition naye ng'ono y'omu ku bakulembeze mu South America abakyasinze okufuga nga bakulu era ne mu nsi yonna ng'emyaka bwe ngenda okugikuwa
So bw'alega wamala okuvaako ku bukulembeze amawanga ag'enjawulo gaamutendereza. Jimmy Carter yali ku bukulembeze mu Amerika n'amutendereza olw'okuba nti omuntu eyali asikidde dikiteeta osikidde omufuzi nakyemalira gw'oyigiddeko obufuzi n'otuuka n'okkiriza nti ntegese okulonda ne bakusinga n'owaayo obukulembeze tekyali tekirabika mawanga ga Amerika awo, South America, Latin America, Africa, kumpi ne mu Asia awo amawanga agamu kyali tekiriiwo. So ye yakkiriza n'ava ku bukulembeze n'akwasa opposition Juan Boschi. So musajja mukulu ono nti we yafiira ku myaka 89 njaga okulagako abakulembeze nti mulimu abamu abakulu nga bakoledde amawanga gaabwe era ate n'abakulu nga byagaana. Ng'ogyeko awo etuuka mu 66 yakomawo ne yeesimbawo. Ku mulundi guno we yeesimbawo n'awangula okuva 66 paka 78 n'afuga emyaka 12. Yafuzeeko wali emyaka ng'ebiri nadda n'afuga 12 nga naye yate obukulembeze mirembe naawe yamuvuganya n'akomawo n'afuga. Omusajja ono n'alyoka ateekawo ebyenjawulo bingi n'akyusa eggwanga ya Dominican Republic ne lituuka okuba amawanga agamu kugasinga okukula mu Western Hemisphere oba mu kitundu ky'ensi eky'obugwanjuba. So yakola kyamaanyi nnyo. Kakati we tuvaawo olw'obudde sijja kutunza nnyo mu bye yakola, naye yazimba amasomero, n'azimba enguudo, n'azimba ne public housing ekitali mawanga gaffe gano ng'omuntu wa bulijjo bakuzimbira ennyumba ey'omulembe mw'osula. So omusajja ono yabikola n'afuga emyaka 12 n'ogatta ku ebyo gye yasooka okufuga ne gibeera emyaka 12 n'ebyo ne gibeera 14. So kati wetuuka 78 Idi Amin nga yafuga wano. Sajja mukulu ono waliwo ebyagaana ti inflation emiwendo gy'ebintu gyalinnya, abantu abamu ne bawulira nga tebafunyeemu mu nkulaakulana ey'amaanyi gyaleese. Ti ate n'ekizibu enguzi yasukka nti baminisita abamu oba abantu abali ku gavumenti abasukka mu 300 bonna bafuuka bamiliyoniya nga naye babba ssente za ggwanga. So kakati ekyo kyatamanyi abantu ne batandika okwekalakaasa. Musajja mukulu n'ava mu bukulembeze. So ava mu bukulembeze mu 78 naddukirako mu Amerika n'amala n'akomawo. So yaddukirako mu Amerika musajja mukulu ono yamala n'akomawo ku bwa pulezidenti mu mwaka gwa 82 nti yafuga eggwanga lino emirundi 3. Ogwasooka gwe ngambye mu 6 paka 62, 66 paka 78 ne 82. 82 nadda n'abafuga emyaka 10 paka 92 n'amayiza nga afuza emyaka 24 nga naye ebisanja byanjawulo. Ono musajja mukulu Joaquin Bowalenga. So kakati omusajja ono waafuga mu 82 ku luno n'afuga bulungi abantu. Luli yaliko dictator mu akatono nti abamu yabajjako eddembe abantu asuka mu 1300 ne badduka mu ggwanga ya Dominican Republic ekisanja kye ekyokubiri, naye ku luno yafuga bulungi olw'okuba yali akaddiye. So 82 waakomerawo emyaka gyali gigenze era wano we yagenda okufuga yalinga n'amaaso tegakyalaba nga galaba mu katono olw'obukadde. Ekisanja kye ekyokusatu 82 naye n'abeera ku bukulembeze n'afuga paka 94 ne baddamu okulonda. We baddamu okulonda n'akuwangula naawe ku munne yamusingako emitwalo 2 nga n'ekitundu. Waddamu okuva 94 n'afuga n'amala okwekalakasa ne kujja kubeerawo nga yakatandika ekisanja ekyokubiri. N'atuuka n'agamba abantu bannange kanfugeko emyaka 2 paka 96 tutegeke okulonda, naye okulonda okuddako sigenda kubaamu balabe bagenda okwesimba. So abantu mu Dominican Republic ne bamuwuliramu n'afuga emyaka gye 2 n'ategeka okulonda. Wategeka okulonda n'awummula. Yawummulako kato omwaka gwa 2000 n'akomawo nga ayagala okwesimbawo. 2000 akomawo okwagala okwesimbawo naye wano nga akaddiye ali mu myaka yali agenda myaka nga 85 akomawo okwesimbawo. So akomawo okwesimbawo mu kiseera kino yayita kyasobola kulabira ddala nga amaaso gonna gaziba. Njagala mumanye nti abantu bawunga obukulembeze. Yakomawo nga muzibe, yakomawo nga yasanyaala yalwalamukko nga bamutambuliza okutambula balina kubeerako amukwatiridde. Naye nga musajja ku myaka egyo ali mu 85 akomyewo ayagala kufuga ggwanga lino erya Dominican Republic.
so omusajja mukulu n'akomawo mu 2000 n'akomawo ne yeesimbawo ne bamuwangula akalulu mu mwaka gwa 2022 n'afa. So kakati musajja mukulu oyo ye Joaquin Boualem tiye mukulembeze omu ku bakulembeze abataano abakyasinze okufuga eggwanga nga bakadde nnyo. So mu mwaka gwa 2000 n'afa ku myaka 89 naye ng'emabega mu 2000 yali yeesimbyewo nga takyasobola kwogera nga takyasobola kutunula amaaso gonna gaziba nga bamukulula na bukuluzi naye ng'akomyewo kwesimbawo. So n'abeera omukulembeze omu ku bakulembeze abakyasinze okufuga amawanga gaabwe ku myaka egyo. Olw'obudde sigenda kwogerako bindali badde njogerako ku Paul Biya kamwogereko akatono nti ono wa mu Cameroon. Ono yafuga Cameroon okuva 82 na kakati yakyafuga 2022 agenda kuweza emyaka 4 naye ali mu myaka 87 kati. So y'omu ku bakadde mu Afirika abakyafugidde ensi zaabwe ebbanga eddene. Paul Biya ono eggwanga lya Cameroon alifugidde okuva ku president eyasooka Ahmed Ahejo n'akwata obukulembeze n'afuuka nakyemali akyafuga eggwanga era ne mu nsi kati ye mukulembeze akyasinze okufuga emyaka emingi era ye dictator ow'okusatu kumpi mu Afirika wano abakyali omulamu ng'ogyeko King Muswati ne Mbasogo Biyanga. So ebamu ku ba dictator so naye wa mu Afirika. So abo be bakulembeze mu Afirika ne mu nsi yonna abakyasinze okufuga amawanga gaabwe ku myaka emikulu ddala. Abamu ne babeerako n'achievement abala ne bataba n'achievement nga bwe nkunyonnyodde. Gwali eyo obeera n'okusalawo olabe ku bonna baliwo boolabye abakusingidde okukola n'abakusingidde obutakola.